Kapere. Bannange mukuse ebbanga mumulaba alina bawunsayo ne sultan ne bawunsa amukuuma amanyi nti essaawa yonna mugwa muki mu bulago. Omukulu ono mbadde nga munyoonya. Omukulu ono byaddala mutuufu tuli ba comedians mu Uganda, ba comedians bannaffe abalati bali singa sebbanga bakuwa kusereza emiruka naye mazima ga Katonda mukuwe mbanga siri comedian nga siri Muganda wo mutuufu gwe nga wulira nga mpulira bulizi mbu nze byonna byonna mbifuna mu ssente zo zikuzimpa ez'emyogezi bw'ate nateekayo omusingo kati nze nange Kapere nze nga bundabo bwa Kapere bwange esente ezo olina zimpanga za musingo kati nze ngenda kusingira ki okumpa ssente ezo nkuwe mwana wange yakazaalibwa olwokupa essente siganye sebbanga oli Muganda wange n'ekirala bw'oba oyagaliza wala ssente ugambe nti Kapere nkwadde ebbanga lya mwaka bwe ninga buli wiiki obe ng'oterayo sereza mutwalo wekiti Kapere era kyensobola okukusaba abamawulire sere ebisinga tubadde tulumangana era njagala tuve wano nga abamawulire bano bategedde buli TV yonna kubazo zitunuddemu ngetegedde nti Kapere ne Sebbanga tebakyayomba kati bakkanyiza era ebyolutalo njagala tubimenyewo kubanga tuvudde wala tuli ba Luganda natandika ne Kapere ono nga tukyalimu amalula ewa Mooti fe abazannyi abamu abaali mu amalula era tuzze tukolagana Kapere kyendyako kyalyako ne mu covid nakyalo wa Kapere emirundi egi mukyala Kapere ampita mulamu nange muyita mulamu wange abaana bampita taata naye bamuyita ki taata mu mbeera ennungi so bino bye twerumaaluma njagala biveewo Kapere kubanga batuwagira be bamu era abatuwagira bo bibaluma tubeera eno ng'ogamba Sebbanga bannaye kiki nange nembeereyo Kapere kiki naye nga abawagizi baffe bo batulaba bubi ange ennumizibwa Sebbanga laba oyambadde engatto nenze mazima ga Katonda nigi naye ndabayo sente bakuwa sente z'emyuga laba tiginingatto za mitwalo ameka ndaba wuuno bawunsa kukuuma ndaba engatto zayambadde ndaba oli otegera naye mazima ga Katonda muno n'abanga ayambala nigi na bw'ati kati Kapere Kapere kibadde kisinga omutawaanya abadde alema okwewandiisa nga n'okusevinga tasevinga kati twakyusizza omusingo tokyaleeta bintu bikalu tokyakola ki wabula twatudde ne tukola constitution kakati bw'osevinga emitwalo 15 nga tufuna abakweyimirira babiri nga nabo balina emitwalo 15 nga tukuwa emitwalo 5 bw'osevinga emitwalo 3 awo ebali ekibiina weekiri kijjudde bammemba bw'osevinga emitwalo 3 nga bakweyimirira nabo bakuwa emitwalo 3 ku akawunti yaabwe mu sako yaffe nga tukuwa akakadde naye ng'olina okujja n'obeera memba n'osevinga ate n'ogula ne shares ngenda kukuwa ssente nze Sebbanga nze kyenjagala bannamawulire mwenna mukwate ebintu bino jjukira ebintu bino bye mukwata bigenda ku social media bitambula Sebbanga kwata miliyoni eki nze gye neetagambulamu bwange era esaawa zino olaba ntambula nnyonya miliyoni egi emu era nafunye ekyokukola era nafunye n'ekifo bwenjagala okukolera era nafunye ekifo ekyo kya mukwano gwange era yakimpadde naye ayagalayo akasente nga womanyi okupangisa ekifo ekyo ayagalayo akasente teni nampa n'amagezi nampa n'ebintu ebireeta ssente yaŋŋambye olina okugulayo obugatto bw'abakyala obuliko engatto ez'abaana abato osegera ne binnigi nebiriko nobira n'ensawo ezizibwayo abaana mu masomero buli kimu era naŋŋamba nampa idea naye naŋŋamba olina okufuna miliyoni egi Sebbanga mu maaso ga kamera nga bonna bakulaba mbadde njagala nga si bya musingo nze nja kuseekayo okukola ki kyonna nja bijjuzaamu naye nze njagala miliyoni egi era nze nkutwala wengenda n'obikolera saagala ogane nti ate Kapere njagala sere mu bbanga bwebikya nawe omanya ebya bizinesi nawe oludde mu bizinesi nawe olina bizinesi naye nze Kapere sina ntandikwa ntuba ki sirina bizinesi naye nze nange bizinesi ngenda ntandika okukola ki ojjukira nekirala Sebbanga saagala ompitemu akanaana bw'oyitamu akanaana kitegeeza ne Katonda oba omuyisemu akanaana kitegeera oba omuyisemu akanaana bwe baba bakuwadde 5 Kapere ŋŋamba nti Kapere waliwo omugagga gundi atuwadde emitwalo 5 Kapere mpaako 2 osegeera eyo eddiiru osegeera tunulira bakasali nikusaasira baabo bagagga baani bonna bagagga diiri ziba ddiiru
babebe kulu akuga bebe kulu akutwale wo mugagga guno wa Museveni aga kapere bakuwa obukadde 10 kapere mpaka emitwalo milioni 5 nange ntwala 5 mugabana kiwatu bakiyita kiwatu ekiwatu sebbanga kino kikitewe ekiwadde kikitekwatagana na sebbanga sebbanga akutwale wo mugagga sebbanga bayagala mugabanire mu makati ate era gego bebe kulu ge yagawugambye batuwa obukadde 10 otwala 5 nange ntwala meka kati wuliriza yakutwala wani sebbanga obudde buno bannamawulire bano balaba batwagala bebatufula eki kati kaperengana mukola bwe yafuna abakuumi nze sinafuna abakuumi bannamawulire nga temunagenda nze siina mukuumi yenna nze omukuumi gwe nnina ali ogu ye Katonda yankuuma emisana yankuuma ekiro yandabirira ne mukubo gyendamanyi buli kimu Katonda ye Katonda w'abanaku era gwe kayimba kamugema nze ndi munaku andi ulira nze ndi munaku era abantu banyambidde olw'ennaku yange gye nnina twagala nakuzimbira nnyumba kati kyoba okola sebbanga poloti twagifunye eri mukono nga wala ate wala batoguze nansana nze gye njagala buli mwaka gwayagala mukono transport sibirira ate takisi teziriwo andika obutandisa atandikira ku mitwalo ameka 2 bwozeezo obulungi emitwalo 2 nga tukwongera emitwalo ameka 5 bwoze emitwalo 5 obulungi nga tukuwa akakadde constitution yaffe bwetambula kuba tulina bannaffe betwasobola okuwola sente nyingi tebazikomyawo ekirala okuwola sente ezo olina okuba nga olina saving ku akawunti yo eya sako kati ogenda noonyayo emitwalo 10 oziteekeko ku akawunti ekirala oleete endagamuntu yo ogikolemu photocopy oleete ebbaluwa ya chairman eraga nti oli mutuuze owandiike ne application esaba okutwegattako wamu n'emitwalo 2 gya registration woofiisi yaffe weeri eri wali ku Martin Road okulira na Metro FM ku kizimbe kibayita White House so ojja kujja buli kimu ngenda kukolako ekirala tugenda nakoze ne washing bay ogenda kujja tandika okwoza emmotoka sobola okubanga nezo sente tuzeefunira nete nyini nze ogenda okujja ebicafu nkutte mukawaliggo nemuwa mugagga sente zino njagala omwana waffe gwe twafunye sukaali ensawo ye muguliddewo akawunti n'emitwalo 2 era buli mwezi nja muwangayo emitwalo 2 omwana oyo bw'ali kulaabire ne kapito ate nga ne school fees tamutawanya ng'omuzadde kapere njagala okugulirawo omwana akawunti zino sente zigende ku akawunti y'omuki y'omwana sitange nzizino bazinkwatidde giri emitwalo 2 egya Uganda kati seba mwami sebbanga babo gyesereze nolaga ensingo mpadde emitwalo 2 za mwana bannange bannamawulire mukole ekintu kino era kyemuba muteekayo ku social media byonna bitambule nze yakola omulimu gw'okufunya omugongo nze ompadde ziriwa yakola omulimu okufunya omugongo egukuluma njogedde bulungi akwebiri naawe kakati ntegedde obuzibu bwo engeri gye wali mu ssanyu wali toli maziga kwata 10 luno ogende nedda ssebo aba okudde muwala n'omu emitwalo 2 nange kwata emitwalo 2 akuweena ina gwe nange ngene nedda akuweena wale emitwalo 2 yangu wanyiza n'omwongererako muweena kukolera ebyamagero ebisinga ku ebyo ensi yiye eraba kapere bwe nkuwa sente zino ng'ofukamira onneetondera ng'omalawo byonna by'obadde soko zikwate kapere anti njagala babawusa bange bwe bali jefu wuuno obanange sultani waali njagala bwe nkuwa emitwalo 2 ofukamire wansi onneetondere ogambe nti sikyaddamu kuvuma sebbanga era kati musajja mwagala nnyo era tuli baluganda bakuwe bukadde 2 mulaba sebbanga amateeka zizo sente agamba nfukamire naye nga temukizodde bankuba kyeye mwenna mulaba sebbanga kyankola ayagala okumpa sene emitwalo 2 ayagala nfukamire ku ttaka mwetondere nze bannange bw'obanga oli eyo ng'oli mu nsi z'ebweru njagala oswaze sebbanga wabeewo okuzimba ennyumba mu linnya lya Yesu wabeerewo okugulibwa emmotoka mu linnya lya Yesu wabeerewo ekyamagero ekijja mu linnya lya Yesu nange mbere nga sebbanga nga wale tejjudde nga nange wentuuka nga nange mugamba sente ezo nange kolaba sooka otule ku ttaka wesangule kalimbwe kati omusonyiye
musoni yampe emitwalo ati ngamba omusajja tafukamira kale fami zake vivi omukazi fami zake vivi kamira agesene munange yogera ebigambo ati njagala ogambe sitade mukwogera ko kale sebbanga musonyiye ampadde emitwalo ebiri sikyadda muwogerera kiwedde mu linnya lya yesu kristo amina omukazi kyakwagalira omukazi obijjeewo byonna biwedde ne bannamawulire ne bannamawulire